Yes, Projan live yona josinzira tukwebaza. Mr. Projan mba nyingiddewo okubanga nkutuusako story egenda maaso mu nsi eya social media. Nga wena bagambye ejjo twaregisterinzeeyo case emu naye mukama akyatukuumye tugira tusaba tujja wangula coronavirus. Naye mukyala SB4 SB4 media fena tumanyi omukyala ono amanyiddwa nga Anteira era nga mukozi wa bukedde. Amawulire agava mu nkambi yaabwe galaga nti gasanyu olw'ensonga nti kyaddaaki omukyala ono amaze lumaze ne lukwatayo okusinziira ku SB4 era mukyala we asuubira okuba nga yezaalirayo ka bebi olw'ensonga nti olubuto lwe luli mu weeks 3 era apostinze ku page ye n'alaga excitement ng'alaga bafaani be era ng'agamba nti something big is coming. Hope you people are ready for it. Osegeera kagezaako kulaga essanyu olw'ensonga nti si kyangu naye weeks 3 ffe tumusabira busabizi okuba nti mukama amukuuma mpaka nga amaze okudeliveringa. Kale ku Projan Media TV tujja kuba tukuwa ebigenda mu maaso mu nsi y'abaserebu baffe wetyo wetukola likinga commentinga subscribinga.